weetikka omusalaba gwo oba oliawo neyo enjogera etuukirira n'okusala kwa Sipiika wa Palamenti Anita Among ku nsonga y'amabaati g'e Karamoja eri Minisita avunanyizibwa ku nsonga zino Kitutu. Amabaati agalina okutwalibwa e Karamoja kyazuulibwa nga bwe gaatwalibwa mu bitundu ebirala era nga n'abaagafuna banene mu gavumenti. And I want to request members, let's not go diversionary. The member or the minister who is responsible for Karamoja is there. If there was any diversion, it is not anybody's fault. Sipiika wa Palamenti Anita Among y'omu ku baafuna amabaati gano kyokka ng'agamba nti yeetagasabangako wadde yagawaayo okubaka essomero lye gasereka. I saw iron sheets in bouquet there. I did not ask for them, but I ordered that they should be given to schools. Innocently. I did not open a shop, sell them, but they were given to schools, government schools. So I don't want other ministers to be pulled into what they are not concerned. Let everybody carry his own cross. Baminisita bangi banokoddwayo mu kavuyo kano omuli Minisita Robert Nabbanja weewaawo nga bazze bavaayo okubyegaana. We need to find interim measures. Because if you have a whole cabinet from Prime Minister involved in that crime of disappearing iron sheets for Karamoja, that government cannot come here and speak. Maybe, Madam Speaker, my suggestion, you suspend Parliament for 2 weeks. When that report comes and we deal with that problem of industrial scale, then we can, because I imagine, will the Prime Minister stand there or the deputies? Sipiika alabudde kusooka kumala gatabiikiriza buli minisita mu nsonga z'amabaati g'e Karamoja. The principle of presumption of innocence still stands. You cannot say that maybe somebody was given iron sheets. I've just given you my scenario. They sent iron sheets to Bukedea. They were given to students. How would I know? I mean, let people take responsibility for their actions. And I am not going to suspend the House. If you want. Ekya Sipiika okutegeeza nga minisita batasaana kumala gatabiikirizibwa mu nsonga zino ababaka bakyogeddeko mu ngeri za njawulo. Agasajja agamba muye baamukubira funa amabaati. Lwaki teyabuuza omuntu omujagujagu omugezi tebayinza kuyita nti ekintu kiri wano n'otwala butwazi obuuza amabaati gavuddewo. Kati kitegeeza rocket bakikozesa ne bawa ssente Prime Minister ne bamugamba naye byogula ffe otubegerako kati kuno kubadde kubabegerako n'olwekyo twandiyagadde ekintu kino kikome ku Honorable Kitutu. Bonna baminisita tubaleete ku bitabo. Ko akakiiko akola ku nsonga z'obwa pulezidenti akalondola ensonga zino kasisinkanye bassentebe ba zi disitulikiti omuli Abimu, Kotido, Amdad ne Nabiratuuku. Bano tebaawukanye n'ebyo ebyayogeddwa bassentebe okuva mu disitulikiti endala mu Karamoja bwe bategeezeza nga nabo bwe batafunanga wadde ku munwe gwa bbaati n'ogumu so nga n'embuzi ezaabaweebwa zaafa nga n'ezimu zaalibwa. We had reached to a desperate situation as people of Kotido. But when the goods came, my people saw that luck had come. Sell the goods, buy sorghum, and feed their family. Beneficiaries who were supposed to get these iron sheets, there were 1,563. None of them benefited from the iron sheets. Olunaku lw'enkya minisita bakwatibwako ensonga za Karamoja ssaaka ab'ebyensimbi basuubira okulabikako mu kakiiko kano. 1,000 delivered 1,000.